kakati bade mukulikeyo mukalulu bannange sineba kakutula nti nkugamba oyigiddewo mufulu ani kakati nagize netambula polling station ezo zo n'ekikumi mu ensanvu mu emmeka ezo n'amadde okufuuka nga tuzitambula naye kazangola badde atusse ebyo bibasambye gundi nga wangambye ogera kubeera kazangola omutima n'adde sirina kati waliwo kansalawo gwe babadde bawaddeawo okukuuma simanyi era ndooza mukyala yali mu kunyiga wabanga ali singo simanyi kyaliko nina mukwano gwange Dr. Hilary Kiyaga Dr. Hildaman Kayemba Solo yejjusiza ekyamujja mu bwa manager baba ye Hildaman ndoza yarabise oba Hilary byabadde binjawo ne mukama kano twagenza okumaliriza omuggo gwabaddeawo kati ate ebyembi banange nina mu kisiraani laba wengamba kamalire ewambogo era ne gunsangayo simaba kubye naawe munange ekya Katonda yanyambye gwampise wano wewe fly kakulinganga mpewo Katonda bwe yanyambidde naye bakubya abantu era nzo weda ninze weda nkube simu yo teriko omutima sirina ndozo baba kuiwambye nga we nawulidde nga bawambye bakiyaga nenga naye kati go wange gwanya akumanya oli mukunzi bukunzi wa mumunda mu kibuga anti bo babadde bezira kulowooza nti inaye kifani kati nzi bampitona lebo wedona lebo abantu be kati kamu bansaba yatyake ekiwala atabalowooza olina no alajukira nayo ngeri gyengende kati kamu okwesimbawo awayo nawo munene era mukenke o kati kamu north bansaba kakati obedda bampitona lebo owayo mazo musigula omutima kamulike abana be bati batandikanga abasaba kamusuzenga atatudde abaye kati kamu north nzija ono biga yatandikanga asaba zambali amusuza tassa olabona atigo yakubi poster n'atakuba campaign ngenda gikuba gwe kakati nange embozi soko girekera okuba obudde bodi nawo butono ngenda abadde nsaba otuuke okirowoozeemu nze nomunange byabaddewo byantiisiza alina ng'omukyala munange ofunamu okutya byebitiisa obange eggwanga lino tolyagala nga ffe bwe twasalawo tobisobola mbadde nsaba wangambye era oyagala kwesimbawo 226 kati kamu north mbadde nsaba why don't you rethink that bibeeko kakati gwe ki kino kyobadde tumanyi okimanyi nti wano webaalawulirayo kano genda mu kifaananyi webalangiridde Nalukola yabadde wano SG yabadde wano Honorable Betty yabadde wano Muwanga Kivumi yabadde wano bw'oweetegereza emabega nze nabadde ndi bwenti kati ensi yonna eri mu kubuuza ani oyo alingiza ali kumpi n'abakulu ontegedde awo ngamba amayenzi omubaka omwesimye wakabaka kati kamu north addako kati nsemberedde omugaati okimanyi nti olunaku jjo nafunye namba ya Honorable Betty Nambooze osobola okuguleka okimanyi nti jjo SG twayogedde eddakiika nga 3 osobola ojjoye omanye eddakiika 3 ku muntu abeera ku meeza ya kaadi kati essaawa zino we tuli awo ate batozaamu era kati nze nkikubuya bulizi jjo nade neetaagayo nange omuggo nga gumu bakubemu nga ki kati awo mu byobufuzi oba olinawo dda kati sobola kuvaayo kandoza wewana wegomba bigayi gwe bawambi wano mu byobufuzi oba osemberedde ntebe sosobola tulina omwana omu bagende bakuba omuggo wano mumugongo wano kati bulirado kyabaana tubaza ekyabaana sembeza busembeza magi tuzaale mangu ndi kamyu ngenda zala bameka mukana mwanga mujina emyezi omunene gibula ususalide awo abaana basatu nedda siwe kikola pozi olubuto lwa bbanga ki mwaka mulamba era kale osobola okufuna olubuto lwa basatu ekishi naye nga gutavudde mu kalulu mama ono n'abeera ku ssimu yange mukamwana omwana wange kati ate jjo tetwazudde kaadi ekyali y'amaanyi nnyo era simanyi nakuma principal wawadda kati saa zino principal watava we tuli kikonde nze nyaba kunkubiremu emboko ziri eziri siriya omanyi nina honorable si nti no mbikusabira nenjagala byesonyiwe omanyi na honorable mukwano gwange yangambye honorable oseka nnyo bw'obeera emabega ekyo kitegeeza ki beeranga mukaako wakati